basakambiza abalongo tegedde bulungi Prince Eddie n'omulala yani inyali nvudde mu tunyira ddibawo wano abazaaliddwa kaakati emikola egy'enjawulo egirina okukolebwako oba ontegeera abantu baali batandise dda okwesunga nga bagamba nti ffe mubatuwe tubamalirize mutuwulire naye of course buli culture ndowooza erina emikolo gyayo kaakati actually celebrations ezigenda mu maaso ne Prince Watto ne mukyala we bakomyewo bagenda kubeera nga babeera ku mukolo ogwo Princess Watto Ruth komutale yakomyewo n'omwami we bagenda kubeera ku kiki obisanga nno Kampala tugende wa Jacob yavuddeyo munnange ne yeebaza abantu Jacob omutuuze yeebazizza okumuwa kaadi musajja wange oyo Jacob obuwanguzi obwo omanya nti bwe busookerwako at least ku 10 omanya nti oyinako 60% obanjiwe 50-60 kaadi oba naye omanya nti oyinako ekinene kale tuwulize Jacob obubaka bwe ne kampa era ntwala omukisa guno okwebaza pulezidenti wange wamu n'akakiiko konna akatwala national platform okunteekamu obwesigwa this time ne kampa okugirako kaadi ya NUP era mbasuubiza ngenda kukola service delivery oli owakabi nani namutandiseeko dda naye ndi eno bantu wali bakyali bange bali so disappointed betubadde nabo naddanga balina machuwa politics wali chairman wange nyaga okutumira ku chairman Kayizi yomu kuba chairman bemanya balina machuwa politics atayina politics no kuba abantu kubabuliza mutaka ne politics ugazanya mulungi mutumiddeko ye agemetagenda kujjanga independent yanzikiriza nze yakiriza ekibiina kyaffe kyasazizaawo nkwebazanyi chairman Kayizi kyokoze kyakabenyo ebyali mu vetting yaluli tetwabikiriziganya nze naye nze nsalawo nzija independent kuluno vetting bakoze yadde vetting mulungi nnyo ate namukiririza munganze because abadde batubuuza ebibuuzo baali tebava makinde saabagabo babadde bantu bakukitebe nga bakubuuza oluzungulo ebitabo byo nga bebikweyimirira mulimu abantu tumanyi nga bo ne pisa bagitudde mwaka guwedde nisebo nga nze kwesimbawo okitegeera kata kwegamba nga baweyingamu ng'ekintu bala ate kijjenera nedda ssebo naye nga kyonna kyekiri kama what may we tuli ku kintu kino bajira batya people are there to talk kati omuntu akera makina agaba banzibidde wakiti banzibira ku luli kijakyuseewo wakiti banzibira ku luli bw'ogamba nti national platform yanzibidde nga ku luli wakiti yanzibira ku luli luno oyinza okuba munaye wataddeyo akasente no way kati kankubuulire ate luli nalina ssente okusinga ate ku jukira luli nalina hali ya bbiri ku luli ate nali nkola nga ndi wattapo ntekeka ebivulu sente nga weeziri just abantu bali complicated nga nkugamba ddaba nabyabufuzi odds wezijja nga teziri kusaidiye afanye okuba nti odds aziza kusaidiye nekyo oba omanya bwebanga national platform yatuludde bakadineti bonna negamba omuvubuka Jacob ono omutuuze bwe tubadde tumwetaaga ebintu bya national platform nga mbibeeramu kati mwekadi that is it eba esazeewo kati gwe n'oyogera biki n'ogasimanyi biki ebyo biba bibyo president waba asazeewo nga ne secretary general asazeewo nga nakati kukasazeewo oba banzibidde mu mmanyi bali waddembe okwogera kyonna kye baagala okwogera because omu mabuga gakutonde bakwogera buli muntu waddembe okwogera kyonna kyeyagala okwogera kati tugifunye tutandikirawa ekisokera tugala kunoonya kalulu kabantu aba nze ne president ogateko ne kanso yange ogateko ne meya wange antwala waggulu eyo bakamwana kanumye kyali wange bamumye kaadi Cedric bamumye kaadi kyali wange oyo mwana nnuma by the end of the day nupu yasazeewo ne wa Yusufu Bugagga gwe n'okutambula naye mu protocol ogateko n'okunoonya kalulu ka president obukubagano obwaliwo wakati wo ne nupu kino obadde kale omanyi ndoza leso nze tusinga okufuna ku Jacobo mu mbeera yonna omanyi gino ekisana ky'emyaka 5 kirabika ng'ekinene ne munaye emyaka 5 mitono ddala kakati basobola ogikuma kituufu ate olwo kiruma naye ate emyaka 5 si mingi
kugumiikiriza kitegeeza nti gwe baginnye kati you can prove them wrong ate nammwe abasazewo okujja independent jangu kuba ddembero lyaki naye nze ndowooza ebigambo ebisongovu mubireke lwansonga nti woba toyombye Jacob yajjanga independent n'awangula akalulu we yawangula akalulu n'akola bati netuka time nga maybe kitina kyakola okuleka okumuwa kati kaadi kyendowooza nti kikola era mbadde ntunimu kutulatunano nendaba kaadi y'ennakawa eyowa meya bagiwadde Nubiani musajja waffe naye meya Paul Mugambe abaddewo